mwana gwe wanje anaye Omusambaganyi ng'asusse. Asusse ati mwana gwe kimanyi nti nno buno obudde kati tusula imagine tusula mu budde nga baana ba ssomero. Era tubusulamu nenzi siwinako buzibu bwangi. Nze nkyagumya emirembe wano n'Omusambaganyi wange. Kyokka bagwe oli mugumu n'okusula mu ddeeka. Nze ndi mugumu munnange, ndi mugumu nnyo n'okusula mu ddeeka. Sinzira wamu buzibu. Kati olaba nti buno obudde tuli bameka buno obudde tuli bana. Tunaaba tukyali awo ng'era baleese n'owookutaano. Ng'aleeta. Wangi nnyabo. Ng'aleeta ate munnange. Ye Omusambaganyi tokimanyi? Mwana gwe kimanyi nti nno nze we nali najja najjira ku ddiiro. Nyumiza. Nze najja twali tuteeseza ng'Omusambaganyi alina by'alina okunkolera. Nange yansuubiza nno twali ku ddiiro naye njinde tetuukirira. Munnange nange yansuubiza nno yansuubiza ddiiro nagira ku ddiiro naye njinde tetuukirira. Simanyi kyaliko oba yenkola ye. Mwana gwe oba ndowooza yandibanga yenkola because okuva najja walino buli kimu kye yansuubiza talina kye yali akozeeko okuggyako okulya okunywa ndowooza n'okwebaka. Because n'ebintu ebisinga byonna tubya nti byakumala kuba ssimu. Yatugana ofuluma ku gate tokola eki buli kimu mu nju kutusanga tulinga ng'oba tulinga basibe wane. Naye gumagumamu oba ajja kukyusa gye bujjaawo mu maaso. Nze sima muli wano ku butanda wa kalina mwepanze. Mwakitegedde mutya nti nze nsaana ku buno obunene mwe mubeere wano nga mwepanze waggulu ne wansi. Munnange buli omu asuula ku kitanda kya sayizi ye. Temumanyi mwe baana mwe kye mwankoledde. Maama kyekino ekitanda kyennyini kye nalootanga. Weyagale. Naye bannange bakazi bannange nga tuvudde mu mulwali. Ekyamazima amabulire kino kisusse we twali tukisuubira. Ate kiki maama? Twali tumanyi gwe munnange wajja wamala wa. Ekyomazeeko. Mukimanyi nti nno nasaze pressure. Mukimanyi nti nakkakkanye. Kiki ekyakukakkanyiza? Kino kyendaba nakkakkanye. Nasangawo mwe babiri ate nawulirako nga mugaa nti waliwo abaasookawo. Era? Naffe netwasanga naye twagu. Nze nno yansuubiza nerowooza nze asembyeyo. Wangi? Ate twagenza okulaba azze n'empeekera eriko omwana. Naawe yakusuubiza? Yansuubiza nti nze asembyeyo. Ekitegeeza enkola y'abitugambange nange yakimu. Buli oba mugamba gwe namba 1. Naye mbabuulire ekyamazima amatuufu kati sibalinaako lutalo namma mukiraba. Naye kati bakyala bannange mbabuulire nze kyendabye noono ow'omwana gwe yakaleeta kyemmanyi anaatera okumuzzaako. Naye ate nze mukiraba sibalinaako buzibu. Nze nasala pressure. Era wakakkanye lwakafaananyi olw'okuba tulina obujulizi. Mirembe kyogamba nti nookyalina akafaananyi mu simu yo. Nkayina naye tofa essaawa yonna nawe naalaba ng'okyusizza ng'olabika ng'okyusa oteredde mu layini bulungi. Tomanya nnyinza okwerowooza n'enkasiimuulamu. Naye nze mbadde nteesa wandibadde okajjamu muwumuza. Nze ngamba yandibadde akajjamu olw'ensonga ffenna kati wano Omusambaganyi mulabe byatandise okutukola. Akajjemu tukolagane tubeere ba Luganda. Mukwano kakkana nkugambye bwe neerowooza nja kajjamu naye nga akaseera katuuse okitegeera. Kaane Gwennyabo vayo neebake. ate lwaki Vaayo nze n'omwana wange tusuula ali ku kisenge ekisooka sobola kuliraanyisa mwana wange. Omwana wange ngenamu abaseeri nzire wano w'osembe eno oba ogwogwe. oba tusaba mwandinaanyisa genda eri ku butanda bwa kalina weepange eyo naawe. Nkugambye vaayo. Bannange teweekulula. twajjiddwa. Siyinza nakuliraanyisa gwe mwana wange. Vaayo tufune we tuyita. Vaayo.
ogenda kusemba ekyo bwoba ffe tebitukwatako. Weepange empola nnyabo kyenyinza okugamba kiri ekintu kimu wanewo Omusambaganyi n'enkya bayingizaawo. Naffe twajja tumanyi tuliwo ffekka. Ekikulu kya byonna ekitanda kyange n'omwana wange. Kijirako. Musembereeyo eri neebake obudde bwagenze dda. Maama Julia, mbadde mmanyi leero ekisanja kikyo. Ate n'onoonyeeyo ki? Lwaki ozze eno muffe? Okwepanga naffe. Bakimpa naawe. Ebe tobibuuza nze naawe genda obibuuza Omusambaganyi gye bakimpera waliyo bwakuliriza ekisanja. Linda. Kiki? Ongamba ki? Nsaba okukkane. Linda, Uliza Linda. Mba ondese mu mbeera ey'okuswala. Linda nsaba okukkane. Wagenda oswala okusinga nze okwegatta n'abo abakazi bo bali bameka ongatte mu lukalala lwonna ani gw'omanyira. Ngezaako okutegeera abakazi bano bampa ekitiibwa nga kitiibwa ki naawe kyotalina matovu tomanyira tokola ki ntegeera ate nasomako kyenjagala nkimanyi sikubeera mu lukalala. Kakati Linda mbadde nsaba ompuliriza. Siina kyengenda wuliriza. Mbadde nkusaba wampisizaamu dda amaaso. Kale sula ono mu ddiiro obudde bukere ku makya otambule ogende. Ng'atalina wange. Oba ozikakkanyiza nnyo bakyala nkwegalidde. Linda. Ndeka tonkwatako. Tosobola kunzikakkanya bw'oti. Tosobola. Biki by'onyumya? Twasoma ffenna. Ebbanga lino ozondeddeza nyemulaba olinga ategeera n'ebiki byondeesemu bineeno. Omusambaganyi olaba kakkanye wansi. Biki naawe by'oŋŋamba neesonyiwa ŋŋende tosobola kunteekamu ebyo ebintu bye by'ekisirusiru. Senga nategedde nti bye bintu byondeetamu gwe musajja gwe. From the first time saali kuwadde budde bwange. Linda, mbadde nkusaba sula mu ddiiro at least ku makya otambula ogende. Nze ngenda kukola kyonna ekisoboka. Okuba kuwa ssente nga z'oyagala ngenda kuwa ssente z'obula z'oyagala. Nsigaza ekitiibwa kyange ng'omusajja. Mpulira nzikakkanye gonna amayinja gayiise. Oyinza otya okinkola? Omanyi bulungi. Owadde ondeetaano owadde olowooza ngenda kukkiriza ebyekisiru byo. Nesonyiwa. Mpedde. Kabadde. Mama Junior. Wanje Omusambaganyi. Ndi bulungi ssebo. Kakati nze abadde agamba ekisanja kyo nkirimi walinze. Era mbadde nkusaba ojje tugendewa mu kisenge. Gwolesa ate ye abadde ki? Kugamba nze nzibikira ebituli by'abalemereddwa. No, waliwo ensonga ebaddewo gye ngenda okunnyonnyola mpolampola naye nga nandibadde njagala kabajjudde n'ekisenge. Olw'ensonga ebaddewo ekisenge mbadde nkitadde ku sayidiyo nga nkirinyi walingidde gwe ebisigadde tugenda kuba tukola ki nga tubyogera Majunior. Nze sikola biremye balala ssebo. Tolina nakyo ngamba ssaawe notonsumbuka nne nako nonye mulala gw'ogenda obigamba ebyo. Siina na budde bukuwa matu. Jjukira ebyo by'oyogera obigamba Omusambaganyi eyakuleeta okufuna essanyu akwagala omutima gwe gwonna ng'era mu kukuleeta yakulondayo mu balala nga si kwejalabya yalaba nti yegwe musaana mu omukyala asobola okuba ng'osanyusa omusango gwe. Tewali ensonga eyinza kunnema kugatta oba kukwasaganya ng'eri ku nsi eno. Buli kimu bakikola ki kyangu tugende bugenzi buli kimu kimaliriza Majunior. Kakati ssebo Omusambaganyi sirina gyendaga. Mama Mirembe. Wanje ssebo. Ogamba otya mukwano?
Ndi bulungi mpozi gwe. Omanyi mama Mirembe gwe gwe nalonda nga chairperson w'omumaka gano. Nkimanyi. Musanyusa, muwoomya, mama Mirembe gwe kennyini, muwummuza wange. Kakati ebintu mama Junior byayogedde omusuubira wadde oluwulira wadde obadde like webasemera wadde owulira mbadde nsaba ensonga eno nga gwe chairperson gintuuliremu olabye otya? Munnange lunaku leero si lwange lwaki mba ngenda mu lunaku lutali lwange oyagala bannange batandika ate okunneekobaanira nedda mukwano naye anti Omuza Wanyisewo Omusambaganyi. ensonga ezo ozogerako kyoziwulidde Nziwulidde sewo Omusambaganyi. kati tukole tutya? Tugende sewo Omusambaganyi tuzogereko mu kisenge. Ye sewo Omusambaganyi tugende mu kisenge tuzogereko ensonga ezo sewo Omusambaganyi. Sandra, ng'oli eno nandi eno mwana gwe Nansi nenawo ate nga wabula wangambula wanga naye womanye tufumbirwa bingi ebikyuka. mama ate kati nze nagamba ki Nansi waabwe Mwana gwe naye si byangu si byangu era sitina otujja kwogera nenge embeera enekutwaleete embeera tewali yadde nabuzibu yadde naye omanyi nti singa obadde tolina kyonjagalako tewandinkubidde wadde n'akasimu nawe twala eri mwana gwe naawe shanga lwaki naye nga nakukola ki tewali just nga mumanyi gangaye nti bingi bintwala omanyi nti yeno enjogera ey'Abaganda egamba nti lwolina kyoyagala ku muntu bw'omufuna oba lwomwana gwe kyokka nno ensonga nga bwe wazinnyonnyodde omuntu omulala yuno bwenkuleetedde nze nno mbadde mmanyi oba oze nakasisitako leka naawe mutonyo okulaba nnyo wuuyo era nsaba mukwatagane bulungi ndaba tujja kukwatagana si muwala mubi alabika n'okuba nga muwala mukozi bwendabanga kozi bakuyitaani namubiru kamera enyanga ddungi era ekikuleesezza mukwano anti nga bumanyi oba babikunnyonnyoddemu n'akasente byonna byonna engeri gye bigenda okuba nga bitambulamu akasente ndowooza ko nga kyekisinga obukulu akamanyi nakamunnyonnyodde kati oba wakategedde so wano ninawo abantu bembeerako nabo kujjako n'omwami wange naye ekisinga obukulu ndowooza emirimu gyewaka kusiimuula kwoza bintu saagala kulaba wali yadde akafuufu zino entebe nja zona ng'ozitereza obutto ndowooza luvannyuma lw'ennaku bbiri ng'olongoosa buno obutto ng'obuggyako ng'okyusa ebintu byonna njagala obyoze obikamuze bulungi nnyo obiteeke mu gundi sideboard bulungi buli kimu ekiteekemu ekino kubeera benaye nga bw'obiraba bijja kwanguya kyemmanyi woba ng'oli muwala wali okozeeko okuba nga gwe mulundi okusoza naye tujja kukwatagana kubanga emirimu era si mingi nnyo kubanga tetulinawo nti oba ki naye nga nze kyemanyi Sandra ajja kuwulira omumanyi bulungi bulungi omanyi gy'abeera bwabaawo obuzibu bwonna nze kubanga omanyi abawala abamu babaleeta n'atandika okwemakulira mu bisenge by'abakama baabwe n'akwata ku bino n'akwata ku biri abamu nga bavuddeyo nga bakubbye nabimunnyonnyodde naye mugamba munnaye oba otuuse ewantu eri ebintu by'okwemakulamagula bikole ki byesonyiwe tobibeerako nnyo fa kukikoze ki kukikututte aye n'ekirala mukwano wano eno nga bwe ngaye ntubeerawo abantu bangi ogiridde nze ku biragiro byange kyenkugamba kyokola kitegeera kuba oba kugambe kino oba kino ne waba wakugambye olina sooka kujja lukisa erinze awo tuba tujja kukwatagana wangi ebubondabyewo naye muganda wange wekweka wala kyo kyekituufu naye abakazi abo bonna bendabyeyo
abo nno bulabye bajja bange ndeka wajja bano abulira gwakoowa bajja bajja bange like baawo ye baawe naye buterevu mu nnyumba emu. Hey! Sandra wanje mu basajja bonna bwaba yakulondayo nagenda bwebagenda bagatika kumpi nga bataano bana bonakame kaabo mwana gwe oleka oza mirembe si mirembe si birungi just no waneeno najja naye nga ndi kaddiiro nedda diiru kyeyo Sandra diiru kyeyo ddala mazima yinza okukuleta waneeno omusajja asooka kugattika bano bonabonono n'abakyala okyali muto olabika bulungi naye naawereka ekyo kinkanze na nnyo diiru kyasooka ombuli bweba efuna tumanya sosooka ombuulire nyinza okuddawo naye neŋŋamba yinza kale okukunenyeza obwere kati sooka ombuulire diiru kyeyo eyo diiru twandisoose ne tujjuireka buno obudde ndigikubuulira ng'eyiseemu kuba kyendiko kyokyo Sandra nedda kati kambuuza musula mu nnyumba mwenna buli omu asula wuwe mu kisenge ekyo because omwami yazimba ennyumba nene naye munnange ate nno abo nno olowooza nno nze yabasongawo bo be bansangawo era babaleeta buleesi era nawe okyagumye nkola eki naye mwana gwe nkwegayiridde nkusaba togeza n'okyogera kubanga n'abeewaffe buno obudde teri akimanyi nti nno nfumba n'abo abantu bonna mu nnyumba abantu 5 balamba nkwegayidde tukyogera. Sandra kino kinkanze nnyo mu mutima gwange sisobola kale kukyogera naye wakiri walimbulidde ku ddiiru eyo naye koŋŋambye ntunabyogerako tujja byogerako mwana byogerako ndaba n'obudde buziba ndoza nandikwerekedde ng'obudde bukyali because n'omwami anaatera okudda wane naye mwana gwe webale ku ky'omukozi ekyo eky'omukozi mbadde nina okudduukirira webale naye olala otunoonyangako mwana gwe nyabba noonya otunoonyangako naye ku nsonga eri noonya Shiro mkwana sasa okulaba bali kujja alimo okusanga munange naye nokankubuli wandaba wano niwanafumbe nakola ddiiru naye omwami wange gwanaba atuuse ngenda mukusinkanya okola ddiiru ddiiru weeri okola ddiiru omubuulirako naye tuyinza buwo nja gikubuulira kaakati ngenda mukusinkanya omugambe nti dadi ne mami bakutumye omugambe bakutumye nze ontwale mbiri mu bufumbo dadi ne mami bakutumye ontwale then wona omala omugamba tulabe ekiddako walina otuyo bakazi bangi bamaati lwakuba nefulafala bona abakazi mbeyisizako bulungi n'omwami waffe mweyisizako bulungi talina kyamanyi naye byembala olumala obukwatako yakaba ndi mukazi esobola beera mu bakazi abo bonna anti okwanga nina kyembala nja kikugamba weekiri twateesa ddiiru nze n'omwami wange weneba emaze okukutuka katulinda omwami akomewo kinnabi naye kati naye tuyiti kati ddiiru eyo bweta kutuka ogenda koloti ejja kutuka oba ki ejja kutuka nze mbadde ngamba ye mukwano ddiiru eyo weba egaanye kutuka obireko ye ebyo sheira so abireka mangu bwentyo bwetulanga kuno kurisikinga bulamu nfumbye n'abakazi bana n'embego nze zaako nze ndifala wano era ojja kundaba ndifala tera amanyi tina kyembala oba tulina kyetwatensa ddiiru nze n'omwami naye olunaggwa bweti kati oli shuwa nti nno omwami agenda kukolera ebyo nze ndi shuwa nja mukwata bulungi nga wekisoboka abasajja bayiwa nedda mukwano nze ndi mugumu ate kijatuukira nze ndi ku saidi yo webaleka okusaidi yange kyemba nkwagala